Ngerera nti tumaze okwanjula coach Fred Kajoba ayagenda okuba head coach owa technical team yaffe ng'akulira banne. Ekirungi ekiriko nti ye yasoma bibiri, bwe yagenda e Bungereza mu Liverpool yasooka kusoma coaching ey'omupiira ogw'omu maaso. So saagala abantu bamutunulenga goalkeeper trainer. Coach omulala ogwenyanjudde owokubiri ye Mwami Ibrahim Mugisha. Mugisha alina experience y'amaanyi nnyo, yaliko omukwasi w'ettiimu y'eggwanga n'avaawo n'atendeka ttiimu z'olowooza yali mu Uganda Revenue KCC, Uganda Revenue Authority, n'azitendekako yava n'agenda e Rwanda. Era tusuubira ne Mugisha tugenda kukola bulungi nnyo tusobole okulaba nga tuwangula emipiira 12 gye tulina mu maaso. Ekyakakungulu twavuddemu. Neebaza nnyo muganda wange Gola omulimu gwakoze ne Waswa. Mbasaba batuwagire kubanga baana nzaalwa ya wano. Olwekyo tujja kubeebuuzaako we tuba tutakoze bulungi, tubeebuuzeeko kiki kye tuyinza okukola, tusaba batuwe ebirowoozo ebituufu.